Olunaku lw'eggulo ababaka ab'enjawulo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakuŋŋaanidde Ssembabule okujja kulizaako munnaabwe Federo Ssekikubo eyatikiddwa digiri ey'okubiri mu mateeka. Omukolo guno gwetabiddwako abalonzi okuva mu byalo byonna ebikola essaza ly'Emiyaga Ssekikubo gy'akiikirira. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwenkanya ne Ssemateeka Maj Kahinda Otafiire kuno kwe yasinzidde n'asiima Ssekikubo ne banne abayitibwa bayeekera olw'okuvaayo ne bahabula ekibiina kya NRM ssaako ne gavumenti bw'eba ewaba. Kati bw'otunulira ku kyenyito mu ndabirwamu n'olaba olina obutonzi mu maaso obutonjo endabirwamu ogasa okukuba oddayo n'onaaba muki. Okusinziira Kahinda Otafiire, bino ebiza biyitingana nti amagye gayinza okuwamba obuyinza bw'eggwanga olw'okuba Paalamenti ekola bulungi bya bulimba kubanga abawaka baaweebwa ekisanja kya myaka 5. Paalamenti ya Uganda yalondebwa bannayuganda ekisanja kya Paalamenti myaka 5 mwaba n'amagye mukyakaza ki? Ebya gavumenti mubiveeko abooluganda bita. Abaka abawerekeddeko Ssekikubo basiimye olw'omutima omugumu gw'alina naddala ng'alwanirira ensonga eziruma abantu be wamu n'eggwanga lyonna. Nze ngoberedde abantu yalwana yalabaddeko mukama wange we nasaavingira. Lwaki si kubagamba nti yemubbi ne bagamba abalala mumukubire engalo. Ate emirimu Ssekikubo yakola emirimu yammwe okwogera ku nsonga eziruma abantu. Kati kyagala okubabuuza, mwagala Ssekikubo abeere mu Paalamenti asirike oba ayogere? Ayogere ate ayogere amazima. Mulina amasannyalaze kakati omusajja Ssekikubo bw'aba byebyo byajja n'ayogera ng'ate owulirayo abaŋŋaŋala nti ŋŋaŋŋaŋŋa nti mbalayirira Ssekikubo w'abantu b'Olw'emiyaga si wammwe. Omubaka w'Olw'emiyaga Federo Ssekikubo asiimye abantu be olw'okumwagalanga newankubadde oluusi wabeerawo okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala mu kibiina kye kya NRM. Kyokka abagumizza nti tewali amuyinako buyinza okuggyako abantu b'Olw'emiyaga abaamutuma mu Paalamenti. Kaakati njogedde mulanga z'emisana nga mwenna mundaba abaagala nsirike muwanike emikono olwaleero nga kyekibakola obubi nsirike muwanike emikono. Ate kakati mwabagambye nti gendera ddala mu maaso ekizimba kyabye muwanike emikono gyammwe nja kubaluka nsinge nawo. Ssekikubo asuubizza okusigala ng'alwanirira abantu be okutuusa nga baganyuddwa mu mulimu gwe baamutuma. Ssekikubo y'omu ku bayizi abasoba mutwalo mulamba abaatikiddwa Ssabbiiti ewedde ku ssettendekero y'e Makerere nga yafunye diguli ey'okubiri mu mateeka.